Testing 1 2. 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 Omwegezi omu yagamba nti naye Kim obudde obujjawo obukola ebintu ebyo. Ansa esigala ekyali nti obudde bwange obw'eddembe. Mu budde obw'eddembe nfisaayo akadde n'endyowa eri emyoyo ne mbaako eggwanga lyensomesa. However much ng'obudde obw'eddembe tebutera kubaawo. Tubeera ku mirimu ssaawa 4 24/7 tuba tukola. 24/7 tuba tukola, naye oba weewa eddimu ery'okubaako ensi gy'osensitizinga kikubeera eva ku bwongo ng'ogamba ye obudde bwange obw'eddembe butuuka ddi. Jjukira obudde obw'eddembe tebubaawo okuggyako nga gwe obwewadde. Abamu bagamba nti ne kasoma yamala n'afa. So kitegeeza nti okolanga programs n'omanya ddi obudde bwo bwona obumulamu, ddi obudde bwo bwona obaako ky'osuulayo eri abantu bo b'okulembera. Mulimu ki abatuuze bange benkulembera aba Kim Hakims, mulimu ki abatuuze bange benkulembera aba Hakim Cakes and Decor, mulimu ki abatuuze bange benkulembera aba Team Deep Mind, mulimu ki abatuuze benkulembera abali emitala w'amayanja mwenna n'abali ewaka ku butaka. Kim Hakims ntumbudde tubeeko leero kyetugenda okukola ki okubeera nga tuyogerako. Leero tugenze mu byuma bino eby'omutimbagano, ebyuma eby'okubeera nga tutegeera nti buli wojja okunoonya information mu byuma bino eby'omutimbagano wabeerawo ebibanja by'oba otagaliramu n'osobola okubeera nga ebibanja ebyo olina okubeera nga obimanyi wano ng'era wabirisitize kalisitiko nga byojja okunoonyezaamu bye tuyinza okuyita websites. So video yaffe leero egenda kutambulira ku bibanja bye tuyita websites, nga newankubadde ebyo ebibanja ebimu mumanyi obikolako link ne mubitwala ku zi platforms zammwe ze mumanyi. So tugenda kwogera ebibanja ebyenjawulo, twogere platforms ez'enjawulo, twogere link ez'enjawulo, sinakindi tujja kumaliza twogera ne apps. So mu ebyo ebibanja mulimu companies ennene ezo ezaamala ne zikola zi apps, so nga todda wali kunoonya kibanja nti noonya kibanja kya Facebook, wabula ng'ogendeyo direct ku ssimu yo nga app kweri eya Facebook. So tuli wano gamu ku mawulire amapya Facebook nga yo company yakyusizza erinnya lyayo naye neesigalayo ng'egamba nti app yaayo ejja kusigala ng'eyitibwa Facebook, but nga company yo nga company bagiyisa erinnya ki Naomi Campbell ojja kunnyambako awo erinnya ndyerabidde Hawata something like that, naye nga yo yakyusizza erinnya erinvudde mu mutwe kati, so yakyusizza. So companies zino zibeera ne apps ezo ne zitaagala gojje ku internet kutandika kunoonya bibanja byazo nga gomanyi app nti gyeri app eya gundi, app ya TikTok, app eya ki, naye nga zibaako ebibanja gye zijja platforms ezo okubeera nga zikukuteerawo awo. So olwaleero ebibanja ebyo bye tugenda okujja okulaba, naye tetugenda birabira walala nnyo, tetugenda birabira mu mizannyo, tetugenda birabira mu social media, tugenda birabira mu business, mu linki ey'emirimu. Tugenda kulaba ebibanja ebya business, tugenda kulaba linki ez'emirimu, oba tugenda kulaba websites ez'emirimu ze tusobola okukola ki okutaganjula ne zitubuulira emirimu giri luddawa gya ssente mmeka, bye tugenda okulaba olwaleero. So tugenda kulaba strictly bibanja bya mirimu. Companies zino nga kati for instance kangereze ku Facebook gye mumanyi zibaako n'ebibanja ebyenjawulo ng'atabimanyi tosobola kufuna mulimu ku online. Jjukira companies zino si ze zihayalinga, zibeera ne outsourced companies ezizikolera omulimu ogwo gw'okuhayalinga. Kati goyinza okwebuuza nti omuntu akola ku Facebook avaawa oba Facebook yegaba emirimu. Nedda si bwe kiri. Njala kikujjire mu mind nti bano abazungu bakola ebintu byabwe ne babita. Oli akola kikampani kye nga kikola nti kikasukanga maloboozi. Example tujja kugenda naye Facebook, naye ng'ate abakozi abanoonya okukola emirimu mu Facebook ate tebayita ku Facebook. Ngezeza kyakulabirako.
waliwo companies endala oba waliwo ebibanja ebirala ebyahayalinga okurukurutinga mu Facebook nga abakozi abaagala okukola mu Facebook ng'ekyokulabirako kye tulonze nti topic nga bayina recruiting agencies oba recruiting websites endala ennyo nga Facebook yakwata eddima eryo negamba nti fe abakozi betunoonya oba abamanyi IT Ibrandooza wano tuli ffenna abamanyi IT oba abanaakola mu department zino baza kitunzi oba za bamawulire tukukwasizza omulimu ogwo gw'oba otulondera abakozi. So naguno we gutyo bwe guli mu companies zino oyinza okwebuuza nti kampani yo lwaki tegaba mirimu naye nga yejjako dda obuvunaanyizibwa obwo bw'oggaba emirimu negamba nti nze nyina agenti wange nze nyina gundi wange nyina website yange gye nawo omulimu ogwo banyina agenti akwasaganya ebyo ffe atuleetera buleetezi bakozi. So olwaleero awo tugenda okulaba kampani nga yo mugiraba naye ebituufu bwe bituuka ebyokugaba emirimu ekola etya eyita mu magezi ki. So amagezi ago geeyitamu oba ge golina okuyitamu okubeera nti ofuna emirimu mu ezo zi kampani ze mumanyi byebyo ebibanja bye baakwasa emirimu oba zezo kampani ez'enjawulo ze baakwasa emirimu ng'ezo kampani zirina ebibanja eby'enjawulo mwe bye mutamanyi ng'ojja kgenda ku Google ondandika okunoonya Facebook job career nga tolabawo naye nga tomanyi kibanja ki kye baakwasa omulimu ogwo gw'okubeera nti kinoonyeza emirimu abo bonna abaagala okukola mu Facebook nga case study gye tukozesa gye tumanyi. Mwasibyeyo mutya Kim Hakims tumbudde gwatannaba kutuuka yangu akapesa kashiri mukanyige bannaaye akapesa kashiri aka subscription nyiga akapesa ako to the maximum nyiga akapesa ako to the maximum. Video eno egenda kuwanvuwamukko gwataagala kuteekamu datawo bambi bino bikusubye teekamu data osooka omanya information eno gyendeeta information eno eri exclusive eri hidden abasinga tebaagala gibagamba naye nga tekikola makulu kufana information okujjako nga ogitutalinze abo oba ogiwadde abo abagyetaaga. Eggulo tubadde twogera waliwo yalinnye mu waya Ibro omulimu gwo waya zo teziterera zibuukako ona we zivaako. Twayogeddeko ku kibanja ekiyitibwa ekya twayogeddeko ku kibanja ekiyitibwa ekisooka ekya Albin Ali ng'ekibanja ekyo nabagambye kirimo mu bintu bya housekeeping, cleaning, maintenance, supply, beverages, delivery and supplies. Gwe ayina oba anoonya emirimu mu ezo fields ez'enjawulo. So ekibanja ekyo kibayita ekya Albin Ali kigaba nnyo emirimu mu eyo field So ekyo kibanja number 1 nabadde nkyannyonnyola ng'ebyuma tebinnaba kuvaako manye ennaku zino ebyuma biri ku testing 1 to testing updates 1-2. So tugenda kubeera nga tukiswikinga okuva ku mutimbagano guno ogwa fogi tugenda ku uploadingamuko empeereza yaffe ndooza mwezi ogujja. Empeereza yaffe tujja kuba tumaze ogya updatinga ku 8 gig tujja kuba tugiyingidde. So tujja batulakakasa nti ekifaananyi mukifunira ddala mu HD eri enkambwe ennungi obulungi. So nabadde nkyategeeza nti nga technical problem tennaba kujja oba tennaba tuyingirira nabadde ngamba nti gwe wena cleaner ayagala okwepikira omulimu ogwo ngeri nabadde nginokoddeyo nti Saudi, Qatar, Dubai, UAE bagaba olina okumanya ebintu bino wammanga. Bwe twogera ku cleaning tuba twogera ku chemicals na byuma ki byogenda kukozesa oba equipments tumanyi brush biki ebyo nebiri awo ne bati main emphasis eri mu chemicals kizookozesa. Wano tuba tuli mu cleaning teboogera ku sabbuuni teboogera ku omo teboogera ku nomiwo sabbuuni ogwomanyi bajja kukubuuza detergents ze mukozesa ng'okiriininga ogenda oyogera sabbuuni wo omulimu bagukumme. Ennaku zino oba ebiro bino ne cleaning tekyali nti it's a direct opportunity nti yenna yasoma n'ataasoma asobola okugenda mu companies ez'enjawulo nga zo ziri professional mu recruitinga kababeere ba cleaner. So bagende bakubuuze nti tuweeyo chemicals 3-4 z'oyinza okukozesa mu cleaning nga tolinaayo gy'omanyiiyo. Kakati no mwana wa maama
genda ogogolinge chemicals ezo. Nange kankuweyo chemical nga 3 oba 4 koonooyongereza. Ekisookera ddala katusooke ne sanitizer waffe ow'e Kampala. Sanitizer it is a chemical. Nayo ye chemical eri wano smooth olw'okunaaba mu ngalo. So eyo chemical number tebakubuuza nga chemical ki gy'okozesa mu cleaning nga togimanyi. Sanitizer chemical number. So tulina liquid soap owa Sundeep. Sundeep chemical lwakuba bagi brandinga ne bagiyita liquid soap. Kati gw'oddeyo n'olowooza nti nno Sundeep it is a brand name oba it is a liquid soap. Sundeep it is a brand name alifaringa liquid soap ow'enjawulo nga onoolaba nti tulina sabbuuni owa mukwano, tulina sabbuuni owa magiki, tulina ki, naye nga sabbuuni oyo guwandiise oba owabba. Kakati bano brand name yoyo sabbuuni enaagwa mu ttuluberi ery'amazzi, kemiko eyo bagiyita Sundeep. Tulina Clorox detergent nkambwe ennyo ekutulakutula ebikyafu ebyo byoba toyagala kwoza nabyo biri bagamba kuyingirira zino kusemberera. Bagikozesa mu kaabuyonjo, bagikozesa mu swage ekutulakutula biri ebikyafu ebiriyo yo iwayonjiwe. Component eyo nkambwe nnyo. Ekutula oils bano abakola mu mahotels, abakola mu bintu ebirimu glycerin, abakola mu factories eza oil eza oil eyo chemical nkambwe nnyo okusalasala oil oyo nemukutulakutula, esalasala glycerin oyo nemukutula. Tulina liquid emulsifier. Oyo liquid emulsifier mulungi nnyo mu mopinga tiles eza mandible. Tiles zino tuzinamu ebika ebyenjawulo. Tulina ceramics, tulina mandible, tulina wooden floor tiles. Wooden floor tiles era wabeerawo ne floor nga nazo zo za tiles naye nga rather floor nga za wooden naye nga tebazikategorizinga mu tiles. So liquid emulsifier ono asangula tiles eza wooden, naye ate wano waliwo enjawulo mu wooden floor ate wo tukozesaawo kika kirala. Wano mu byawule, wano tuli mu cleaning, oba era nga ebya cleaning tewabisoma ebyoku cleaning nga tobigenza into details. Wano tuli mu department ya cleaning. So mu floors tugambe tulinamu ez'enjawulo za tiles, tulinamu eza mandible, tulinamu eza wooden. So woba olongoosa oteeka okumanya sabbuuni ow'enjawulo cleaninga mandibles, cleaninga tiles eza ceramics na cleaninga wooden floors. So oba olina okumanya bika bya sabbuuni ki ebigendako. So tulina paint remover. Paint remover eba chemical eyoza bisenge. Eyoza bisenge, bino ebisenge bya paint ebitali byewaffe ebyewaka eby'amazzi. So ebisenge bino ebya paint babyozaboza na sprays. Bakozesa spray ne bafuuwa kuli, naye mu spray yo oba amazzi ge baba bafuuwa baba bataddemu paint remover. Eyo chemical eyamba enziro eri ku kisenge okuvaako naye nga eyambiddwa amaanyi g'amazzi oba amazzi ago gabeeramu amaanyi ga chemical eyitibwa paint remover, okubeera nga bagifuuyira ku kisenge nekibeera nga kivaako. Enjawulo ndowooza osobola okugiraba. Osobola okubeera nga okozesa amazzi amakalu, however much jet ogimimyudde otya nebeera nga tevaamu enziro eyo kwegamba enfufu nga tevaawo. So nga ate oba okozeseza paint remover nga omunnyise mu mazzi omwo ogenda okulaba nga kalinganga kasabbuuni kwegamba akayoza ekisenge nekibeera nga kitekena. Bannaye tetujja kukoma mu cleaning alina chemicals ezisukka 25. Ebisigadde genda obigogolinge obijjeyo. Wabula waliyo nekesaagala kuvaano nga soogeddeeko sprays zino eza glasses. Obeera nga mu cleaninga mirrors waliwo spray ezo ze mukozesa. Ezo genda ozinoonyereze omanye chemicals kizoyinza okukozesa mu cleaning. So ogenda mu interview nga chemicals at least 15 zikuli wano ng'era osobola ozinnyonnyola buli chemical ekola ki. Kati then tugenda tulabe ekibanja ekirala
wakati w'okumala okulaba ekibanja kya Albin Ali waliwo ekibanja ekyala ekiyitibwa ekya Alftain. Ekibanja ekyo ekya Alftain babeera ne badiringira mu bintu bingi. Alftain is a general group of company eyina ekibanja ekyo kidiringira mirimo mingi, kiina companies nyingi nnyo zekikolagana nakyo, naye nga kyo kyasigala nga kibanja kuli kuruutinga bakozi, naye nga kiina companies nyingi nnyo zemulaba mu maduuka ag'enjawulo, brands ez'enjawulo, Toys R Us, Marker Expense, nga companies ezo ez'enjawulo ezo nga kyo kyekiri kuruutingira abakozi, kyekiteerayo abakozi ne bayita mu eyo Alftain yekuwa emirimu okubeera nga badeployinga ne mugenda mukola. Ndowooza ekibanja kitera nnyo okukola mu Qatar, kitera nnyo okukola ne mu Dubai. So Albin Ali ekola nnyo mu Qatar, ekola e Saudi ne Dubai nayo yatandika okukolayo emyaka egitayise gyawala nnyo. So tulina Alfadan, ekyo ekibanja namba 3, ekyo nga nakyo kiri nnyo mu bintu ebya money exchange, monetary exchange. Kiri nnyo mu sales, kiri nnyo mu banking, kiri nnyo mu monetary exchange. Alfadan kye kibanja nakyo ekikwatagana okuwa abantu emirimu abali mu field eyo, abasoma ebya accounting. Awo mbamba alina Alfadan kikola mu Gulf wonna, mu nsi zonna eza Gulf, Dubai, UAE, Qatar, Saudi, Iraq, buli nsi gy'omanyi mu Gulf Alfadan mweri. Era nga woba oyagalamu ebyo bintu ebya monetary exchange, obeera nga osobola okubeera nga ogenda kwekyo ekibanja. Tulinayo ekibanja ekyala ekya Fanek oba Alfanek, ekyo kiri nnyo Saudi Arabia, then kiri nnyo ne Dubai. Kiri mu biki? Kiri nnyo mu bintu bya housekeeping, ebya cleaning n'ebintu ebya construction. Alfanek ekyo nakyo kibanja abaagala emirimu egigwamu eyekowe musobola okubeera nga mukozesa ekibanja ekyo. Tulinayo ekibanja ekirala kibayita ekya Shelf DJ. Ekyo nakyo kibanja kigaba mirimo, kiri nnyo mu bintu bya electronics, kiri nnyo mu bintu ebyo ebya sales. Electronics ziba sales, biba bintu bikozesebwa mu mayumba eby'amasanyalaze, bino masimu, woofer, TV, twala tugende, buli kintu eky'amasanyalaze. Ekyo ekibanja kibayita Shelf DJ, kyekyo kyasinza okugaba emirimu awo. Tewali kikiwonamu, in fact tekina nagwe kyekumpitinga naye. So gwe wena ayagala emirimu mu ebyo ebintu ebyokukola sales, mu ebyo ebintu ebya electronics, ng'oli kitunzi mu byo oli kafulu, tozungira walala. Shelf DJ kye kibanja kyokka musobola okgenda ne bakozesa interviews n'oteekayo experience yo eya sales ne bakuwa omulimo okubeera ng'otundira amakampanies ag'enjawulo agali mu sales. Gwe buli kampani gy'olaba nga eri mu electronics, ekibanja ekyo kikola ki kyekigifunira abakozi. Then netubonayo ekibanja ekirala kibayita ekya Hayes. Kibanja kiri nnyo mu security, emirimu gya security, emirimu gya hospitality, egya security, emirimu egy'okubeera customer care, ebyo biki ebyo okwogerezeganya n'abantu. Hayes kibanja kirungi nnyo okuyitako n'ofunirako emirimu. Siikuriisa eyo tulinayo ekibanja ekirala kiyitibwa ekya Michael Page. Leero mu abaana abawala abali mu biyumba, kino ekibanja kyammwe. Kino ekibanja kirungi nnyo mu mirimu egyo egy'okubudaabuda, caregiving, nanny, maid, egyo emirimu limu egy'okubudaabuda egyo. Michael Page kibanja kirungi nnyo. Siikuriisa eyo waliwo ekibanja ekirala kiyitibwa Americana Express. Kirungi nnyo ekyo ekibanja mu bintu by'emmere, food and beverages. Kibanja kirungi nnyo mu bintu eby'emmere eyo. Mulimu companies ezikikozesa nga KFC, Cheese Factory. Buli kibanja eky'emmere kyolaba nga companies zidiringa nnyo mu by'emmere, mu bya beverages. Companies zonna z'omanyi ezikozesa beverages, KFC, Javas, ezikola mu bintu ebyo ebyokulya ebyokunywa. Kino ekibanja ku American Express gye basabira emirimu.
tozungira walala nti njaga kukola mu KFC ntandise ma American Express. Ginoonye ku mutimbagano era esobola okuwa emirimu mu nsi zonna garufu n'okwetoloola ensi yonna. Waliwo ekibanja ekya LinkedIn ekyo kibanja ky'abantu bakola bizinensi, bantu bali bawaguluko, ba managers, bantu abali mu bya bizinensi. Kirikrutinga nnyo abantu nga tunagenda okulaba eri mu senior class, abantu abali mu bya investment, abantu abali mu bya managing business. Ekyo kibanja kya LinkedIn kirungi nnyo mu kuwa emirimu, era abantu bonna abanoonya emirimu, weetandiseewo otya, osobola otya okutandikawo ka business, osobola okukolawo otya. Ekyo kibanja kirungi nnyo. Tulina ekibanja ekyala ekiyitibwa ekya Almalai. Kibanja kirungi nnyo mu kugaba emirimu egikwatagana n'egya poultry, emirimu egikwatagana n'egya farming, emirimu egikwatagana n'ebintu ebyokulunda, ebintu ebyokubaako ebisolo byolabirira, kulunda nkoko, kulunda maggi, kulunda nte, mbuzi, ebintu ebyo byonna ebiri mu agricultural products nga gweoyagala okukola mu bintu ebyo, mata, nyama, maggi. Ekyo ekibanja tozungira walala kyekikwatagana n'ebintu ebyo. Kisinzira Saudi Arabia, kirungi nnyo. Saudi Arabia kyekyasinza okugaba emirimu egyo gyonna egyetololerawo, era kigenze kitambula ensi zonna. Dubai gyekiri, Kata wano kijja buzi, buli bintu ebyo byonna byolaba ebyomumata, ekyo ekibanja kwe bayita okugaba emirimu. Tulinayo ekibanja ekyala ekiyitibwa Marriott, ng'ekyo ekibanja kiri mu hospitalization, kiri mu bintu bya hotels. Gwe ayagala okunoonya ebintu bya hotels, ebintu ebyo byakwala buliri, kuweereza mmere, bintu byakukola mu hotels, ba bolo boy, bano ba receptionist ba hotel. Gwe buli kiisi nti oyagala nnyo ebintu ebyefaananyiza ebya hotels, Marriott is the best answer. Tulinayo ekibanja ekirala ekiyitibwa Indeed.com. Ekyo ekibanja kinoonya nnyo emirimu, kinoonyeza abantu emirimu egigwa mu kkowe wonna. Ekyo kikuba kasavu kanyama. Tulinayo ekibanja ekiyitibwa Dubizo. Ekyo ekibanja kisangibwa Dubai, kinoonyeza abaana emirimu egigwa wonna, kasavu kanyama. Tulinayo ekibanja ekirala ekiyitibwa Backmade.com. Ekyo ekibanja nakyo kiri nnyo mu bintu ebya hospitalization, ebintu bya caregiving, n'ebintu ebyokubeera nti mukola ewaka. Then tubeerayo n'ekibanja ekirala ekiyitibwa Charterhouseme.uae. Ekyo ekibanja kiri nnyo mu bintu ebya accounting, ebintu ebyokubala ssente, ebyokutransferinga ssente. Ekyo nakyo kisangibwa UAE. Abantu bonna abanoonya emirimu egigwawo mu eryo ekkowe eryo, mbeere nga munoonya ekibanja ekyo. Waliyo ekibanja kiyitibwa Bayet.com. Ekyo ekibanja kifunira nnyo abantu emirimu, abantu bano abakola ebintu bya broker, tendency, ebyaki. Sikulwisa eyo, waliwo ekibanja kiyitibwa Abudabi.dibizo.com. Ekyo ekibanja nakyo kiyisangibwa Abu Dhabi, era gwe ayagala okunoonyako emirimu egya buli kala, awo oba otuuse. Bannange, ebisigadde tunaabisanga. Oba njogeddeko ku kibanja ekiyitibwa ekya Fanek endooza nakyogeddeko, n'ekyo kibanja kirungi nnyo. Bannange, gwanoonya emirimu, era mu ebyo emirimu gyonna mu ebyo ebibanja byonna riri osobola obiteega n'oapplyinga n'owaayo ku residentials zo oba empapula zo n'olemerera okufuna omulimu mu ebyo ebibanja. Really kiba kizibu. Sikulwisa eyo, kanve wano, mwebale kumpuliriza. Tusinkane nkya mukadda ku lutimbe, tugenda kusaba okulula bipya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsigadde nze Kim Hakims. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nkyabeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulundi ogwokusatu. So tusigane mukadda ku lutimbe, subscribinga, kola ki ekirala, sharinga, comments nziraba. Mwebale nnyo commentinga, mwebale nnyo kusharinga information eri wano, mwebale nnyo kusubscribinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde mbagamba nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okusupportinga services zonna ezikolebwa wano. Tuddemu
Mbaagala nnyo, si yo.